etteeka ly'obufumbo eriweebwa abakristaayo lirimu okunyigiriza ate liraga okusosola. Tozonga nti abasiraamu ng'ate ffenna tuli bannayuganda bo baweereddwa eddembe okugattira buli we basanze. Ffene tuba nga batusibye ku nkondo tulina kugattira mu bizimbe wokka we batuwadde. Enjawulo y'abali naffe yeeriwa. Ani yabibagamba nti ffe tulina kugattira mu kizimbe wokka wokka? Bali balina eddembe okugattira ne mu kwanjula. Bannayuganda mulimu abatalina ssente za mikolo ebiri. Ng'oli talina ssente za mikolo ebiri, talina za mbaga, tanagamba bannange pasita tugende naawe wali mu kwanjula, olumala wali okwanjula nange ongatte ng'abasiraamu bwe bakola. Nzindowooza abaagala ekyo babalekera eddembe lyabwe eryo nabo. Abaagala ekyo babalekera eddembe lyabwe nga no basobola okugattira wali mu kwanjula. Batalina ssente za kutegeka mukolo mulala. Babalekera eddembe lyabwe bagattirwe wali mu kwanjula. Okiwulidde? Waliyo n'abantu nga ali ku kitanda mulwadde. Waliyo n'abantu nga ali ku kitanda mulwadde. Lino etteeka ly'olaba eribaddewo abazungu libaatuleetera mubadde batusibira mubadde batukozeseza ensobi ne tuzza emisango. Abakatuliki nabo mwe babadde bakolera libalagira gattira mu kifo naye wulira ekibadde kibaawo. Omuntu alwala mukazi we n'agamba munnange kaakati yo ogenda kufa otya nga tetugattibwanga, ogenda kufa otya nga sirina masaakala nga tetufunye masaakalamentu. Okiwulidde? N'agenda wali ne bamuwa amasaakalaменtu naye erimu ku saakalamentu abakatuliki libagabira ku ndiri omuntu ng'anaatera okufa baliyita matirimunyo. Matirimunyo kitegeeza gattambaga. Okiwulidde? Naye nga bamugattiddewa wali ku buliri. Kakati etteeka bwe liba nga terireseemu teriri flexible nga tiriwadde mwagaanya ogwo nti omuntu baddembe omugattira naye ku buliri, kitegeeza ebbanga lina abakatuliki lye bamaze nga bagattira abantu abalwadde ku buliri, abaagala okufa nga batukuvu, abaagala okufiira mu bufumbo obutukuvu. Oba omukazi yagambye nti baawange munnange ogenda naye ng'ate toli siri mugatte munnange bano ab'ekika bano abakanudde amaaso ngaaki n'abaana abakazi abalala bewazaalamu abaana bajja kujja banzibeko ebintu. N'olwekyo munnange ngatta mbeere wampeta. Etteeka bwe liba nga liragira kugattira mu kizimbe kyokka ekya kyaki, kitegeeza embaga zonna abakatuliki ze baali bagattidde ku buliri kw'omuntu ng'ali ku ndiri zonna bazigattira mu bukyamu. Era ne bwe batuuka okufayiringa kitegeeza nabo babadde babalimbisa bulimbisa nga naffe batulimbisa bulijjo. Bw'otuuka okufayiringa ebintu olina kugamba mbu wagattidde mu kyaki naye nga tokugatta kwabadde ku ndiri oba mu kifo ekirala. Okiwulidde? N'olwekyo tugamba etteeka likyuke lirekeraawo okutukozesa ensobi otulimbisa okutatadde tutugattidde mu kyaki gye baawa layisinsi nga ate tugattidde mu ndala. Etteeka ligende n'eryaffe nalyo balituwe eddembe nga lyeriwa abasiraamu. Bwe kiba nga abasiraamu nabo bantu naffe nga tuli bantu ate nga ffenna tuli bannayuganda tetwagala kulabikawo baana na byana tebali babawa eddembe okukola kye baagala ate ffe ne tuba nga ffe tuli restricted. Omuzungu baba yakireeta nga omuzungu eyo yakireese y'omuzungu yali akisobola ogamba nti okugatta kulina kuba mu kyaki wokka olw'ensonga amakanisa e Bulaaya gazimbibwa gavumenti. Queen yagazimbanga. Queen era gwe bayita oba king gwe bayita head of the church. Okiwulidde? Mu England yennanyini ki yennanyini kanisa yagikulira e Bulaaya. N'olwekyo church beera funded by the government. Kirajje oba omwawule gavumenti ye musasula kyovulya nga bagiyita Church of England. Kanisa yaani ya Queen yagisasulira head of the church. Wano Uganda si bwe kiri. Gavumenti si yetuzimbira bizimbe, si yetuzimbira amakanisa, temanya na waje tugajja, temanya gye tugula amataffaali na musenyu na seminti ne sente ezimba, temanya waje yetuzijja. N'obalaba bulabinga ekkanisa eyimiriddeawo nga tebamanyi kye tuyiseemu nti tuyise mu muliro okugiteekawo. N'olwekyo baleme kutusibako bizimbe bye batatuzimbiranga. Okiwulidde nga bwe guli e Bungereza. Ntugamba etteeka likyuke ligende mu flexibility. Ayagala omugattira mu kyaki bamugattire mu kyaki, ayagala omugattira ewaka bamugattireyo, ow'omuddwaliro ku kitanda bamugatte. Okiwulidde? Ow'omukwanjiro bamugatte. Tukendeeze gundi eno cohabitation eri ku 75%. Bannayuganda bali mu cohabitation olw'etteeka ly'obufumbo eritabawa mwagaanya kugattirwa we baagala. Etteeka eriri complicated, etteeka ezzibu, etteeka ericunya abantu, etteeka eritawa abantu ddembe lyabwe. Njagala okindage mu Bayibuli nti baagamba nti okugatta kulina kuba mu kyaki. Kindage mu Bayibuli yo. Okiwulidde? Era okindage mu Bayibuli oba ddala ddala baagamba
nti atagatiddwa mu kyakyo obufumbo tebubeera butukuvu mu kitulage bwe kiba tekiriimu n'ekyo tetumanyi gye kyava tetumanyi oba gavumenti etteeka liri akireeta tetumanyi oba ekkanisa yagamba bwe kiba kiri nga ekkanisa yakireeta nga kyava mu bayibuli mu kitulage abakirina bwe kiba si gye kyava then mukkirize let's think out of the box tuve mu butamanya tuve mu kintu ekyatukwata obwongo ffenna netuloba nga tuwalina alina budde kikubaganyako birowoozo abamu ku ffe tulowooza obwongo baffe bukola tugamba nga tufunye omukisa okukola etteeka eppya leka tulikole etteeka lino nga liri flexible nga likkiriza omuntu omugattira lina gye bamugattidde mwebala okumpuliriza. Pasita Solomon Mali ogambye nti abakyala ke balitandika abakyala bwe baba baagala nabo bakkirizibwe okuwasa abasajja abasukka mu omu kufumbirwa abasajja abasukka mu omu batandika okukola abasajja embuto olunaku lwe balitandika okukola abasajja olubuto ndi oli lubuto lwani ndi lubuto lwa Saara oli lubuto lwani ndi lubuto lwa Maimuna oli lubuto lwani ndi lubuto lwa Catherine awo sibamu na kusibamu kitegeeza ndi abakyala kati beekana n'abasajja naye ekitali ekyo bwe baba nga tebasobola kukola bakazi mbuto abakazi bwe baba tebasobola kukola basajja mbuto then tebasobola kukkirizibwa kuba na bakyala n'abaami basukka mu omu kuba bw'anaafuna olubuto ajja kubulwa gwaluwa olw'ensonga nti yasuze ne muzaŋŋanda bwe bukedde ku makya mala amwetaaga saawa 6 ate ne Stanley naye amwetaaga kakati zinaagenda okwera saawa 10 ate eriyo ne Kazimba naye amwetaaga kakati awana akikola ti ekyo tekisoboka ekitegeeza etteeka lino fuwe fufululu etteeka kweyo ensonga bano bye baproposinga nti omukazi naye abeere n'abasajja basukka mu omu ebyo tebisoboka tebigenda kubaawo era tebikkirizibwa kuba mu buwangwa tebiriimu mu bayibuli tebiriimu mu Kurani tebiriimu tewali mpisa z'abantu mu ebiri kati tusobola ate naffe kwevumbulira ebigenda tusaanyaawo. Pastor Solomon Male ye Male Moses Solomon Pastor Moses Solomon Male original atali duplicate atali triplicate original ayogera amazima kuba Yesu yagawe bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafula abeteme full stop.